Ebyalien skin byeyongedde okulanda poliisi etandise ogwayo era getufuna nti babiri bakwatiddwa n'omuyimbi aganaga ayitiddwa eyambeko poliisi mu kunoonyereza. Byonna nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu. Mubadde mukimanyi mbusaanya okugenda mu NRM waliwo amuteekamu ssente zaaki. Byonna waneno ojja kubanga obifuna. Ate omunamawulire eyakwatiddwa byonna tujja kubanga tubikutuusaako. Nabbanja bamusomedde buli ebimpi n'ebiwanvu wano wokka ojja kubanga ogafuna gwe weeyongera okubanga weekomedde ku NCK TV. Byonna biwetaaga okubanga omanya tujja kubanga tubikutuusaako. Tutandike n'omusango gwa Top Dancer. Omwana oyo yatuvudde ku maaso era ng'essaawa eno wenjogerera atuwulidde mbu abavubuka babiri abalien skin abakwatiddwa bagende babenga batandikirawo poliisi etandikirawo mu kunoonyereza era twategeezeddwako n'omuyimbi Khalifa Aganaga ayitiddwa. Katusooke tuulabe bino. Kyemanyi poliisi eri bikwasaganya lwakuba nawuliddeko ku mawulire nalabyeko ku mawulire nga bitabuse abantu abamu babateese munda. I don't know oba ani naani naye bagambye abantu abo already bagenze okujjako omukulu mwennyini bagambye ali mu kuliira ku nsiko. Kye bagambye bali mu kuliira ku nsiko. Oscrollinga TikTok yonna amawulire agajjuddeko geego kitegeeza amaanyi g'abantu gasingako ki gasingako obungi. So Fangon people, we want justice. Si bigambo byange era nga ndiwo kubanga mbikutuusaako era nga byonna bigenda mu maaso bagamba nti poliisi era eyise omuyimbe Aganaga nenga manyaga matuufu ye Sadat nti ebayambeko mu kubanga banoonyereza kubanga nti kirabika ayina byamanyi bingi nnyo ebijja bayambako ku musango guno. Banange investigation za police zitandise seriously era nga ntegezeddwako nti omukulu mu Kibi Sadat amanyikibwa nga Khalifa Aganaga abadde summoned ku poliisi agende akole statement oba awe obujulizi ku nkolagana gy'abadde alina n'omugenzi Top Dancer era ababuulire kikyamanyi mu ssaawa ze ezasembyeyo ku nsi. Naye mukulu Khalifa bw'abadde summoned kyakoze adduse ku TikTok ye n'adeletingayo vidiyo zonna z'abadde yakoze poliisi zeepikinzeemu interest. Naye nsaba bannayuganda live zonna z'abadde akola muzirina ne vidiyo zimuzirina mubitereke lwa nsonga mu guno omusango Top Dancer yeetaaga justice teweetaagawo omuntu yenna abuzabuza bujulizi. Bannange na buli yenna gwe bagenda okusamoninga tukusaba yamba Uganda yamba Top Dancer ne famire ye ogende ku police okole statement tusobole okufuna justice. Wetuli ebintu by'emisango bizibu okola statement emu n'ekuleetera ebizibu naye nga byo weebityo. Ate tubadde tukyaliyawo amawulire ne gajja nti omwana mulenzi Top Boss yakwatiddwa ku misango ki? Abanupu mwagala kutugamba nti amawulire g'omulenzi ono temugamanyi nti ali mu kkomera ku lw'okufera abantu emirimu n'okukaka abaana ab'obuwala mu bufumbo e Korea. Ng'ate bano basoose kuteekamu kasente kaabwe nti abatwala ku kyeyo. Bwe batuuka eyo ne bavubukamu ab'enkyukakyuka nabagamba Nuupu nkambi y'abamenyi b'amateeka abadduka kuno olw'agasango bwe beefuula abatuukirivu bwe baagala okutegeerera buli omu. Lwaki temutandika firi? Ono ye si activist ng'abalala, ono si freedom fighter, ono si soja ng'abalala bwe mubayita wano. Lwaki temutandika firi? Lwaki temutandika firi? Temumanyi kiri Korea? Lwaki temudimandinga omuntu wammwe? Wama at Breaker, how are you? Nawe bangambye ku fayiro kwoli kubalumiriza omuntu ono kubwo okufera emirimu e Korea n'abaana abawala bwe batuuka eyo ng'ate mulina kuzannya chiki chaka bw'aleeta omupya nga gwe omukadde onoonya gy'olaga. Bangambye ku fayiro kwoli. Ebibyo byayogedde munoonye ku muganda waffe oyo tulabe ono byayogera bituufu oba bya bulimba. Nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayoko tuzze n'amawulire g'omukulu Sanya Mujahideen
ono mwami akoze nnyo amawulire by the way abeera eno n'eno waliwo wakyuka n'abeera wa red ogenda omusanga afuuse wa yero kakati yakomeddewo mu sitayire eya yero naye naatugambye nti omwami oyo kubeera owa yero waliwo amuteekamu omutitimbi gw'ensimbi kakati bibino bye tubadde tetumanyi. Waliwo emabegaka we mwali mwogera ku ssanya Mujahideen ne mbagamba kusanya sikuoba oteeka amaaso era nakola video ne kugamba ssanya sikuoba oteeka amaaso gateeka awo ku Sseggujja. Nabadde ndi wano eno nga ndaba basanya bagenze wa Museveni Kololo nagenze okuyisayisa amaaso nga Sseggujja mulaba oyo Sseggujja ye mugezi gwe nabagamba ate nakugamba akubira bafuutu soja efuula buloka akubira bafuutu soja so fuutu soja yene bakubanga ku simu yo Sseggujja nga yagikubye tandika okweraliikirira ate bw'omusanganga dukira wala Sseggujja omusajja ye mugezigezi yaliko mu UID era twatandika naye ebbanga ery'emabega mu People Power nga n'ekitebe ky'Ekamuuta tekinnazimbibwa oyo Chairman Sseggujja kati ye mugezigezi yanyiga amapeesa yabala buli kimu. Sseggujja oyo namutunuulidde kuba mukwano gwange oba njagamba ali mukwano gwange nga tannasibibwa newe yasibibwa nga mukwano gwange n'okuva lwe yavaayo so agamba nti mukwano gwange naye namutunuulidde n'amaziga ne gajula okunzija mu maaso. Natunuulidde Sseggujja ne nga ono Sseggujja bw'atyo bw'akoze oba bw'atyo bwe yakola. Sseggujja yali omu ku bantu boyinza okugamba nti abantu abagazi b'enkyukakyuka abasalaasala entotto okulaba nga enkyukakyuka etuukawo naye lwakubeera naye alinamu wiikinensi ya ssente ebirala nga bikyali awo alinamu wiikinensi ya mane awali mane Sseggujja oyo so fuutu soja alina bw'olaba Sseggujja duka jamba omuviire ate bw'akuba ku simu yo nga bw'azikubako era tandika okweraliikirira. Era zizino ensonga zaasanya zikyalanda n'obwino omulala wuuno naye nga kuliko n'essaanya Mujahideen gwamanyi nti wenga muzika nga kuliko n'essaanya Mujahideen gwamanyi nti wenga muzika nga ne ku kitebe baamugoba taliiwo tajjangawo kitegeeza Nyando ayidde nga ate ye akyali mu 1925 1931 kati nabagambye yazze mu 1900 ekyo kyemwalabye kyonna ezibayimba bayita ba defectees abo si ba national platform baali bagenda dda njagala mundetere omuntu omu nga yagamba nti wanupu nga badde mu activities kwawona taliyo kati bwe mulabanga omusajja atandise okukola ebyo byonna byavudde ku statement president speech gye yawadde ng'amaze okuwandiisa wano we yamugambidde nti obudde butuuse obudde in fact speech ya president yabadde egamba bweti Nyando Yoseferiti Bahabulwa Museveni de Rwanda ng'obudde Rwanda bukyali Museveni, do you copy that? His Excellency Robert Kyagulanyi's statement or speech at Reza during the nomination, indirectly he was informing you that you please go back to where we belong, not to Uganda, before it's too late. Yabadde gamba Yoseri Nyando Tibahabulwa de Rwanda ng'obudde Rwanda bukyali lwokuba mwine empoti ya resistance kekano ke yakugambye mulira bulungi nnyo. I want you to remember that Uganda was here before you and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still peace. Right. Kalumba okawulira ako. Ye najja n'akugamba nti aleese essaanya ono omulalu wenga muzika ono gwe yaleese. I declare war to Museveni. Nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we. Okulamula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi balina
Kidako, ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange. Njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Okimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje. Nsazeewo n'andaba nti mutuufu singa ngeri gye ngenda kusisinkana Allah. Okulaba nga ntambuza obulimba. Abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala. Ayaayo abasiyasi abatalina Kidako. Baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi. Ebintu ebyo mbisagamu. Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa. Wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gwe atali musezi olaba otya omusezi? Buli waatuuka awuza bisiyaga ntegwe yakkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa Palamenti Anita Among ne Yerusa gye Yerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwalika kati ebisiyaga ebitamufa mu kamwa bwavayo ne babikookera ku Kyagulanyi. So bansalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi. N'ekigendererwa ekyokwagala omuggyako abantu bamulabe bamubijjise. Baalamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Kati yo Nyandwe ne banne projects bamuleetera muzitegedde bulungi nnyo. Ffe tetulina buzibu. Awo tujja kuvaawo tugende mpolampola. Kati njala kukubira omulanga ogwa bannamawulire bonna TV ne radio stations mu Uganda mwenna. Bw'omanyi nti oli munnamawulire mu Uganda ng'okolako TV okolako radio. Munnamawulire Nabbanja gwe yalagidde basibe bamusibye mu bumenyi bw'amateeka. Eyayita Prime Minister Nabbanja Musafiri munnamawulire eyabuzza Nyando Yosoferi ebibuuzo ebyo ne Museveni yadde amumanyi era yamugambye siggwe mwesigwa ng'amumanyi. Wabula Nabbanja olw'okuba nti babeera mu system ne babbasereza gavumenti, omwana olwakoze statement bamekinze sure at least bakolako adjustments mu ddwaliro ly'e Kayunga okutereezaako okuva ku muvubuka kye yayogedde. Kati Nabbanja bwe yagenze mukono yasanze ekizakito omuvubuka bye yayogedde bye biriyo. Kati adjustments ze baakozeemu oba okutereezaamu e Kayunga, Nabbanja n'alagira mbu bakwate omwana yawadde information enkyamu bamusibe. Wetwogerera essaawa zino bambi omuvubuka bamututte mu kkomera oba luzira oba kitalya okumusiba mulwokuba yalimba eggwanga n'okuwaayiriza amalwaliro ga gavumenti. Musafiri Nabbanja buno bakajjala bukuweereza. Omubisi taba mussi. Omubisi taba mussi. Ffenna tukimenti amalwaliro ga Uganda gonna mafu. Wakonfamize nti eddwaliro ly'emukono ebisinga byonna bifu. Kati kiki ekyabadde kikusibisa omwana nti bamukwata? Ate abala temukimanyi oyo mwazannyira comedy Nabbanja mubbi. Nabbanja azannya deception ng'omusiru. Nabbanja mubbi. Waliwo mwenna abalabye ba firimu, waliwo omusajja mu firimu bagitanga usual suspect eya Kaiza Soze. Abalaba firimu mayinze firimu nzira wa papasire nabagamba engeri gye nali mu art ndaba firimu ezo nziraba ng'emizanyo n'ebintu byenjigamu. Kati Nabbanja is a pretendant, she's a comedian. Nabbanja yasinga obubbi mu gavumenti ya Museveni currently. She's the most corrupt government official currently. Nabbanja mubbi. Gende wabo yonna ebunyolere bali mu kukaaba Nabbanja okubba amataka n'okutwala ebintu by'abantu. Yani viringa ne wote recently mwanja Museveni ng'agenza oggigulamu. Nabbanja mubbi. Omwefuula abuzolo. Nabbanja mubbi. Mubbi. Mwe public mulabanga comedian kumbe mubbi. Mwenna abaagala okumanya omuntu waliwo firimu bagambye firimu bagiyita usual suspect ya Kaiza Soze. Kati waboneka firimu akabakayita at times and bakayita life stinks. Omuzanyi mwerabidde life stink. Kati wala firimu ezo abantu abeefuula kye batali nenga ni reality bali kintu kirala. Kati Nabbanja yezanyisa ekintu ky'okuba nti comedian nti prime minister ali comic. Nabbanja mubbi. Eyo cover up. Nkiddamu
Nabbanja okulagira omwale bamukwate yabadde akavalinga bakozi banne omuli Jenutha Chenge omuli Dana Atwine bebadde akavalinga kati omwana yafuse kiso kya mbuzi omusiba Nabbanja mubbi ne banne bate basobola kuleka mwale okuba expose nga asigale nga ali bweru oyo comedy gwa Nabbanja mubbi ati ziri amataka ga beewabwe mugama ibulungi ne flat ze yazimba kati alina ekizimbe wanebulaga ku mwenda bade bamenya ebizimbe byonna biri mu reserve law ebiri mu road reserve bwe batuse ku kya Nabbanja bagamba tusobola kimenyawo ne bantu ne baga tujja kumenya bizimbe tukamenya kya Nabbanja kikino wano ekyo kizimbe kya Nabbanja kiri bulaga ekyo nanga bokiraba kanchibaddemu ekyo nekizimbe kya Nabbanja kyonna nga bukiraba kiri bulaga ku mwenda kumetiana ku main course ekyo linakya Nabbanja ate ayina bingi ayagala okutegeera genda ku mwenda ebulaga ekizimbe kino we kiri obuuze banneyiba bagenda kubulya nanyini kizimbe kino gwayagala confirming information yono gende bulaga ku mwenda eno flat weeri nene obuuzani buuza abantu abali ananyini flat eyo bajja kugamba musafiri Nabbanja kati yabadde alina okuprotectinga Dr. Ruth Acheng yadda nokuprotectinga Atwine kwekubba kwekwata omwana munamole bamusiba kati gende bulaga muna banamole bandimonita aba vision yabaki munna mwagala nnyo information no research ne ba YouTubers mugende bulaga ku mwenda ewali ekizimbe kino mubuuza abantu abali awo bajja babuli aina n'ekizimbe ekyo mujja tegeera nti oyo azanya comedy ne is a threat she's a serious threat to Ugandan economy amubbi kyovula yabagamu 7 tova ku main tovaawo beebo mubategedde bulungi nnyo video zona muzire bulungi nnyo ze yayogedde oba ze yakoze naye ffe tugenda ku nsonga eziddako kati katugende wano fenna abagala enkyukakyuka mumpulirize bulungi nnyo bw'obanga oyagala enkyukakyuka ng'oli mu magye ga UPDF oli mu police yes Nyando Esoferi sikyali kyantiisa mu Uganda. He is no longer a threat to Ugandans. The threat is General Salimu Sale Akandanaho. And I'm officially announcing Salimu Sale is the one controlling the country politically, economically. Salimu Sale is the one who appoints all government officials in all government institutions. As you speak right now, is the one who even appoints the ambassadors and their deputies. So I'm here to inform all Ugandans. Yes, Museveni is no longer a threat, but Salimu Sale is a threat to Uganda because, first and foremost, himself is not a Ugandan. His origin is a Somali. That's why he's dealing with more Somalis, Eritreans, Ethiopians than Ugandans. So, I'm going to deliver this information to all Ugandans to understand exactly which threat do we have right now. Tugenda mukalu nabagambye Simon Bakama kifananyi nembaga Salimu Sale ya controlling akalukano nembagamba Muhozi nembagamba Aldrin Karugire nembagamba ne Kiruwa Kiwanuka amapesa galyaga giga controlling naye ngo omuntu omukulu ow'ekintu kino ye Salimu Sale kati uliza bulungi nnyo oluvannyuma lw'okukola byonna akozeseza sente okutta music industry okutta abantu bakise kinoomu abaloba wambirako ebintu byabwe n'ebintu byalina ebiyitirivu okontrolinga economy okuyingira mu national budget olira no okuyingira mu national budget okubanga alina amewinge ye alina buli kimu kati essaawa zino yasalirawo eggwanga atya
mukaluka tugenda mu sawa zino bakimanyi bulungi nnyo waliwo okulya n'okukomba essowaani nabagamba nti bajjeno abali active n'abawummuzibwa basindikibwa mu kukola campaign ku ground era bano bagaba bongerako ku ssente ze bakolera omwezi babongerako miliyoni 2 nga allowance kati we twogera kyembadde temumanyi mukiwulire bulungi nnyo ngenakuza omwezi 26 omwezi nakuza omwezi ndakamba kabademu Salimu Sale kyekizibu kya Uganda kati we twogerera Salimu Sale mbagambi ya managing eggwanga era we twogerere saa zino which ewedde yayita ba ambassador ba Uganda bonna abali ebweru w'eggwanga ne ba deputies baabwe n'abayita bamusinkane eggulu nchiddamu which ewedde kuno ba ambassador kwe bali ne ba deputies Salimu Sale yayita ba ambassador ba Uganda bonna abali ebweru w'eggwanga ne ba deputies baabwe bamusinkane eggulu era ne bajja yabagamba ki yabagamba bwe mba mukyagala emirimu gyammwe n'okulaba nga tusigaza byetubbye neggwanga okusigala nga liringa bwe liri mulina okutandika okudda ku ground nga munoonya obululu bwa muzeeyi otherwise atagenda kikola ombuulira omulimu bw'ogukoze eki oba oguvuddeko naawa ebiragiro ba ambassador bonna okampainingira Nyando Yoseferi okwetoola eggwanga lyonna era buli omu ambassador yamuwadde miliyoni 2 ngeza transport refund eyamulese okuva eggulu okuddayo kati kyali wange bwolaba ambassador bemumanyi nga bali mu Kampala bali mbyale bali mu kuyiga mumanye nti Salimu Sale yawadde instructions okampainingira Nyando Yoseferi mu ngeri yonna esoboka ekyo mukitegedde bulungi nnyo mu kaseera ke kamu yabaawuddemu ebibinja 2 yawuddemu ba ambassador abasiraamu bo n'abasindika bagende batandika okuyega enjiri obasiraamu okwetoola eggwanga lyonna mu mizikiti abo yabasindiseeyo mu budde bwe bumu n'asindika abakristaayo omutwalemu n'abakatuliki nabo n'abasindika bagende batandike okukola emirimu nga tukutuusaako buli kimu ekitambula era ekigenda mu maaso gwe tuula butuuzi nga bulijjo kalira nywera naye tubeebaza ne sekwebaza yeno kubanga mufuusa obudde bwammwe ne mubeera naffe tusimanye era tusimira ddala tubagamba nti temujjanga okwo olw'omukwano mungi gwe mutuwa mukama abaddizeewo mu bungi sigala naffe temuvaawo